Okutandikira mu ssaza Buddu wabaddewo akasatiro ku mwalo gw'e Malembo ekyesiiga mu disitulikiti y'e Masaka. Abakulembeze b'ekitundu kino bakulembeddemu abavubi n'abatuuze ne bagula amafuta aga petroli nti bookya ebitimba ebikozesebwa mu nvuba enkyamu ku nnyanja nga balumiriza ejje erirwanyisa envuba enkyamu okwekobaana n'omugagga bo gwe bayise Omutanzania nti nga ye akozesa ebitimba bino ng'akuumibwa amagye. Omusasi waffe Musange Kayinja y'abirina. Bino bibaddewo ku mwalo e Malembo mu disitulikiti y'e Masaka. Abakulembeze b'ekitundu kino okubadde ssentebe wa UNRM w'eggombolola y'ekyesiiga John Baptist Lwasa Tesi wamu ne yaliko sipiika w'eggombolola eno Bale Mudashiru, abavubi wamu n'abatuuze ababadde batasalikako mu ssale bwe beekumyemu ogufumba ne babawa ebitimba bikokota ebiwerako eryato ne yingini bye balumiriza nti bya mugagga Omutanzania ayitibwa Kayiki, era babadde baagala okubyokya bibengeye. Omumyuka w'omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Masaka Robert Kambugu Ssennyonga n'abalemesa kwe kulagira OC w'epoliisi y'ekyesiiga bitwalibwe ku poliisi bikuumirwe eyo okutuusa nga bakoze entegeka ey'okunoonya Kayiki akwatibwe era annyonnyole ku nsonga eno. Kubanga oyagala kukola bwenkanya kati naye obwenkanya si gwabukola. Twagala ow'amagye gwe baateeka ku nnyanja wano oyo akoze obumenyi bw'amateeka tumuleete gye muli, tugenda kumutuusa ebitimba nga biri ku poliisi n'obujulizi bulabika, atunnyonnyole butuufu bukyamu ekirungi mu bukutu obufaananyi. Kati Kayiki ye nannyini bitimba nga mukakasa nti bya Kayiki yannyonnyole n'abo ababagamba mmwe temufuba ono y'abaafuba. Ensonga endala ekyo kimenyera ddala mateeka ogamba nti omutizeedi afube ate Munnayuganda akole ki? Jebbi Lwasa Tesa wanjagidde omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Museveni aveeyo abannyonnyole obanga ddala ennyanja eno yatundibwa nga bwe kigambibwa nti Kayiki abadde agamba nti munnamagye akulira abalwanyisa envuba embi ku mwalo guno nti ye yamuguzaako ekitundu. Ku mwami Omutanzania ayitibwa Kayiki avuba envuba embi ku nnyanja ng'agamba nti Afande Mase ye yagimuguza, era kiwalirizza abatuuze baffe ab'e Malembo n'abavubi okwekolamu omulimo ne bagenda bakwata ebitimba bya mwami Kayiki oyo ayogerwako ne babireeta ku mwalo e Malembo nabo nga bagamba nti bakooye ejjoogo. CPS esobodde okwogerako ne Kayiki ne yeegaana ebyogerwa era n'agamba nti ye talina bitimba bikokota wabula ategeezezza nti agenda kusooka kwogerako ne maneja we. Kakati ekintu ekyo si kituufu kubanga kansooke mbuuze maneja akola ku bintu by'amaato ambuulire nkuddire. Ssaalongo Musange Kayinja ku lwa CBS ndi mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Mu ssaza Buweekula abatuuze Mubende bali mu kutya okutagambika olw'abantu abasuulidde ebibaluwa ebibalaaliko okubatuusaako obulabe. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu Kaabikuwe. Abatuuze mu ggombolola y'Ekiruma mu disitulikiti y'e Mubende basuula ku butebuuke olw'ebibaluwa basuulibwa mu kitundu kino nga bibatiisatiisa okubatuusaako obulabe akadde konna, kibagambye nti nno kino kibateredde ku bunkenke obutalojjeka. Nalwanga Sandula ng'ono ye mukiise akiikirira eggombolola n'ey'Olukiruma ne Butolooko ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Mubende ategeezezza nti ebibaluwa bino byatandikawo oluvannyuma lwe baava mu kalulu k'okulonda ku NRM era nga bano baatandikira okutandika okuguluba. Ono annyonnyodde nti bangi ku bannaabwe mu kitundu kino batuusiddwako obulabe era nga bagenda okubafuna basooka kubasuulira ebibaluwa ebibalabula n'okubatiisatiisa okubatuusaako obulabe oluvannyuma lw'okuba nga basimba ku mugongo ku layini y'omuntu omulala ne bamulonda ku tikiti y'NRM okuva ku abo bano gwe baagala gwe bataalonda. Nalwanga wano asinzidde n'awanjagira abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu disitulikiti y'e Mubende okuvaayo babayambe ku mbeera eno nti kubanga etadde obulamu bwabwe mu matigga nga n'abamu basula bweru wa nnyumba nga batya nti ssaawa yonna bandizindibwa amatumbi budde ne batemulwa. Bwe twava mu kalulu embeera yeeyongeredde ddala okwonooneka. Baatuuse n'okusuula ebibaluwa nti abawagira sayidi emu bagenda kuba nga babatemaatema. Tuyinza okuba nga tubadde tubiwulira wala
nate ne bituuka luddawa ewaffe ekiruuma bannange nkuba omulanga eri bakulembeze bannange n'abakikwatako abasekyuti kuba ffe ogwaffe tukoze eki nga bakulembeze ogwaffe tukukoze tuwulidde ensonga ezo naye nga embeera y'ebujaala teri bulungi awo wenyinza n'okwongera okukubira ddala omulanga chairperson waffe eyayiseemu wa Mubende district ayina ebyona anyambe ajje bujaala tulabe nga tutebenkeza embeera y'ebujaala. Sebuufu baana ba Kintu Kironde CBS FM Mubende. Musaza Buddu abalondoozi okuva mu yafeesi eya kalisoliso wa gavumenti bakedde kutalaaga amasomero aga gavumenti aga siniya mu disitulikiti ey'e Kalungu n'ekigendererwa ekyokunoonyereza ku bitatambula bulungi mu masomero gano saako ebigambibwa nti amasomero gajjudde abayizi ab'empewo. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu Kabikuwe. District ene Kalungu erina amasomero ga senior agayambibwako gavumenti agasukka mu 10 agamu ku masomero gano kuliko erya Lukaya Seed Secondary School mu kibuga eky'Erukaya saako kyagambiddwa SS St. Bali ku ddembe Lwabenge Holy Family SS ekyamuliibwa Kisaana SS Kabungo Mapeera Kabukunge Lutengo n'amalala ng'abakulu okuva mu ofiisi eya IGG abakedde okutalaga amasomero gano bakulembeddwamu Nsereko Diiki ono ategeezezza leediyo y'obujjajja Kavumbeza Mikutu nti webunaazibira olwaleero nga bazudde biki ebiri mu masomero eyo saako okusoomozebwa abasomesa saako abayizi n'abazadde ku masomero eyo kwe basanga n'ebirala ebitatambula bulungi mu masomero gano. N'oluvannyuma bino byonna bye banaazuula olunaku olwaleero bagenda kubikolamu lipooti ey'awamu bagitwalire bakama baabwe. Tukedde kulambula ku masomero ga siniya gonna aga gavumenti mu disitulikiti yaffe eno ey'e Kalungu. Gavumenti mwewererera abaana okulaba embeera eriyo naddala ebisale ebisasulwa buli muyizi, omuwendo gw'abasomesa n'enkola yaabwe awamu n'okusoomoozebwa kwe bayitamu. Tusuubira okutuuka ku masomero gonna olwo tulyoke tukole alipoota ku ebyo bye tunaba tuzudde. Ku lwa CBS leediyo y'obujjajja Nsubuga Muzaffalu e Kalungu mu Buddu. Musaza Gomba olukiiko lw'abavubuka lutandise okunoonya omuvubuka asoolobye ku banne mu by'obulimi n'ekigendererwa ekyokulaga abavubuka banne ebirungi ebiri mu bulimi. Abavubuka ba Buganda Youth Council ab'essaza Gomba be bawomye omutwe mu kunoonya omuvubuka omulimi asinga nga kino bali mu kukikola nga batalaaga eggombolola zonna ezikola essaza Gomba. Okunoonya omuvubuka asukkulumye ku banne kutandikidde mu ggombolola y'Ekyegonza era okunoonya omulimi ono kugenda kukolebwa mu ggombolola zonna ezikola essaza lino nga kwe kuli Kabulasoke, Maddu wamu n'Empenja wamu n'eyo yennyini ey'Ekyegonza. Amyuka nnyini ntebe w'olukiiko lw'abavubuka ab'essaza Gomba Omulangira Kateregga Badiro ategeezza laadiyo ya Kabaka Kyabassa mujugumiza ggwanga nti baagala kwongera okumanyisa abavubuka ebirungi ebiri mu kulima okuggyawo endowooza enkyamu nti obulimi si mulimu. Kateregga Badiro agasseeko nti ebimu ku bye batunuulira mu kulambula abavubuka y'engeri gye bateekateekamu ennimiro zaabwe naddala ez'ebitooke n'emmwanyi, gamba nga temuli muddo n'ebirala. Era omuvubuka anaasinga bagenda kumwanjulira olukiiko lw'essaza ate ne minisita w'abavubuka mu Bwakabaka ajja kumulambula. Ebintu bwe tubigobera omuddo agumalamu mu mmiro teguliimu, emmwanyi efaanana etya era ensigo batutuuse n'abeera nga atunnyonnyola. Amagezi ago ge bagenda batubuulira bannaffe abavubuka abo betulondoola. Magezi ge gamu ge twagala oluvannyuma okukuŋŋaanya abavubuka mu ssaza tubeere nga bafuna okusomesebwa ate era nga tugaseeko n'abakugu abalala okuva mu bibiina eby'enjawulo. Okuddayo mu ssaza Buddu omubaka wa pulezidenti mu kibuga Masaka si musanyufu olw'abannakibiina kya NRM e Masaka abaagaana okwambala t-shirt wamu n'engoye endala ez'ekibiina kyabwe nga beekwasa nti batya okubavuma n'okubatiisatiisa. RCC Ahmed Washaki bino abyogeredde ku hoteli Brovard mu kibuga Masaka abakulembeze b'ekibiina ky'NRM abaakalondebwa mu kibuga Masaka bwabadde nga basinkanye bateme empenda ku ngeri gye bagenda okwetegekeramu obululu bwonna obuddako. RCC asabye bannakibiina ky'NRM abalondeddwa mu bifo by'obukulembeze babeere banjulukufu era beewalire ddala okwenyigira mu bintu ebibasiiga enziro. Naye bamemba olwaleero muntu yenna zintegalanda be t-shirt nkyaka abalakati bagamba bweyambala t-shirt bakutiisa negamba abantu nti genda okyambale eyakutiisa nga siriiwo ogengoneko bwoti okubera
zituma opolisi agenda kukwata tumutwale gyalina okubeera njagala muno t-shirt okuva lwolwaleero kiramaani. Nnyini ntebe w'ekibiina ky'NRM mu kibuga Masaka yazzeemu okutwala obukulu Rogers Bulegeya, mutabani w'omuzira Emmanuel Bulegeya abadde obumu n'omwogezi w'olukiiko lwe Vincent Ssentongo agambye nti bataddewo akakiiko akakulirwa Ronald Sega wa musajja gy'agenda nga kagenda kutabaganya bannakibiina bonna abafunye obutakkaanya mu kulonda okuyise okulaba nga batambulira wamu ate nga bakolera wamu okutwala NRM mu maaso. Abanyivu naddala abanyize mu kana akaluke twabaddemu olukiiko tululonze olukiiko nga lukulembera omukadde waffe Segawa okulaba nga n'abakadde abalala banne okulaba nga bagenda kutuyambako okubayita bukubirire tusobole okutuula nabo ate tusobole okukuliriwamu kubanga byo byabadde bya mu kibiina munda titusaanya ate kubikkiriza ate kufuluma genda bweru. Twagala kusooka kwetereeza nga ffe kyetusuubira nti wiiki eno tujja kuba tumaze okutereera ate tusimbule kubanga ng'ekibiina twagala okutambulira wamu kituyambe okulaba nga tujjayo ekyo ekifaananyi kyetwagala Rogers Bulegeya ategeezezza nti balina ekiruubirirwa ekinene ekyokulaba nga n'okulonda kwa 2026 kubatambulira mu ngeri ennungi.